Ya abalabi baffe mwenna aba Kadaama TV tugenda batuusaako leero ennyumba ya Kadaama eyogeza abantu obwama Kadaama gye yazimbye nga naye esangibwa Sseguku. Kati ennyumba eno gye nsookeddeko eno ya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo Rema mwe yabeeranga we wano eriraanye Lucky Hotel yiiyawo waggulu wali yiiyo, then yeno ennyumba eno eya Eddie Kenzo oba yali eya Eddie Kenzo simanyi oba ekyali naye akati ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri nti twagala genda kulaba ennyumba ya Kadaama wano we wa Eddie Kenzo wano musuuza geeti ye yeeyo ewo wennyini awo, naye si kyekikulu. Kikulu tugenda kulaba ennyumba eyogeza abantu obwama. Mulekerawo okunyooma emirimu gy'aba Kadaama. Kadaama yazimbye ennyumba wano mu Uganda tennabaawo gye tugendawo kaakati okubakwatira ekifaananyi kyayo mugirabe, naye nga tewali muntu yenna yazimba ennyumba yenkana Kadaama. Munatusonyiwa ebikubo byaffe mubimanyi, engeri gye biri ebibi twagadde tubalagire eddala ekkubo, engeri gye lijjamu naye engeri gye ligenda. Abazimbye eno baali tebazimbye bubi, bonna obalaba nga abantu b'amaanyi, naye ennyumba ya Kadaama eyogeza abantu obwama. Sente gye yazijja ebyo tebitukwatako, kasita ozijja ebweru n'ozireeta wano ekyo ekikulu. Oba ozifunye otya kasita ziba ziva bweru ne ziyingira e Uganda, ebyo ebitukwatako, ebisigadde twagala kumanya. Ennyumba oziraba awo, ennyumba mu maaso awo, ennyumba ya Kadaama eyogeza abantu obwama yiiyawo waggulu. Njagala kufuna clear picture. Tuyiseewo Kadaama nono alina kukola nene ekkubo nale kuba ndaba ennyumba yiiyawo ekanzire ddala wenyino. Ennyumba ya Kadaama e Saudi Arabia. Omuwala ono gwe boogerako bamuyita Amina Nannyonjo ng'akolera Saudi. Amina Nannyonjo ng'akolera Saudi azimbye ennyumba eyogeza abantu obwama. Akusooka kudda wano wenyini gibakwatire, wadde tuli mu kalantini naye tulina obbaweereza. Ozijjukira buli lunaku Kadaama TV tulina okubateerawo videos empya ezikwata ku bakadaama n'ebintu ebirala. Ennyumba ya Kadaama Amina Nannyonjo ow'e Saudi yiiyawo, nnyumba eyogeza abantu obwama. Tewannabeerayo ennyumba mu Uganda gye tulina Kadaama gye yazimbye yenkana wano bulungi. So twagala tubalage nti bana buli mirimu gyonna, buli muntu omulimu gw'oba okola tonyooma mulimu. Kati Kadaama okuvaayo bambi naye n'azimba ennyumba eyenkana bweti, ennyumba ennungi bweti, ddala mu mutuufu emirimu gy'abakadaama girimu ssente. Aye kye mulina okujjukira nti ekyebbeeyi kibeera kya bbeeyi. Kadaama tagoba ku mulimu, Kadaama takwatibwa karantini, Kadaama asasulwa. Ennyumba ya Amina Nannyonjo ali e Saudi Arabia yeeyo eyogeza abantu obwama. Mulimu ebisenge ebisulwamu 10, amadiira 3 ya floor, that's ground floor, first floor ne second floor, swimming pool, gym, buli kintu kyonna ky'omanyi Kadaama akikoze mu nnyumba ye. Sente gye yazijje tetwagala kumanya, kyebbeeyi kiba kya bbeeyi, Kadaama tagoba ku mulimu.